Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Agenda kusomesa bidi byabadde kusomesa waggulu mu lesson yaffe evuddeko agenda kuteramu ebirungo ebirala. Naam, kati ebigambo bino tubisoma mu ngeri bbiri. Naam, ekisooka kati ekigambo kino ekisooka kiri hubban naye okwatula nti hubban olina makinga sure nti mu maaso ga alifu eno waliwo ennyukuta ya idhihaaru gitwasoma twagamba nti idhihaaru erina ennyukuta 6 omwali hamza oba alif, omwali haau, omwali ain, omwali ghain, omwali haau, omwali tekirala kyesulese khau. Ziri 6 naye twasoma mu dawusu zaffe nga tusoma ahkam nun sakinat wa tanwin tugana ziva mu kigambo akhi eyo alif oba hamza, haka nam hau, ilman ain, hazahu eno hau entono eri ebadde hau nene, then ghayra ghain, khasir ebaki khau. Ziri 6. So kati wano kanti hubban onofunako emu kuzo bwebanga teriiwo oba ogenda kusoma mu nsoma ya ndala okusinza ku nnyukuta kwaki eri wano ntegereka. Kati if it's at the end of an eye obaki ogamba nti hubba okitegedde. Naye kati wano ngeri kyali muyasa tuga nti hubban saffan oba saffa okitegedde. qawiyun marjuwan oba marjuwa at the end. waliyun mukibban oba mukibba at the end of an aya. Sawiyan oba sawiya bina bituufu kisinzira kigambo kiri mu position kimu aya kitegedde. Utullin eno shadda nti yakwata bulungi. Utullin aduwun maddan oba madda summun shaqqan oba shaqqa depending ekigambo ekikola ki wekiri.